Leero lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa njawulo, lunaku lwa kitiibwa anti omununuzi w'eggwanga His Excellency the Third President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi lwe lunaku lwe yazaalibwa. Ennaku z'omwezi zaali 12, omwezi gwali gwa ssanyu, omwezi gwali gwa laavu, omwezi gwali gwa mukwano. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the Third President of Uganda bw'atyo munnange n'azaalibwa era nga nyongera obbajjukiza nti olunaku luno lwali lwa kitiibwa ate lukyagenda mu maaso n'okutuwa essanyu era n'okutuwa ekitiibwa ekya nnamaddala. Wabula twebaza Katonda okutukuumira pulezidenti waffe n'aba nga amusobozezza okutuuka ku myaka 42 gy'atuuseeko. Twongera okujjukiza buli omu nti tutambulire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe ng'ate tulina omununuzi omulungi His Excellency the Third President of Uganda. Olunaku olwaleero tugenda kuba tumujaguza, tugenda kuba tucelebratinga pulezidenti waffe. Teri agambayo baganda bange kyannyinza obbagamba. Tukuweebaza Mukama eyasobozza His Excellency ate okutuuka ku mazaalibwa ge gano. Aye Mukama tuyanziza nnyo, abantu bagenze mu maaso n'okuweereza obubaka obw'enjawulo obwagazza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amazaalibwa amalungi. Bannange tusiimye nnyo pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Ebigambo byogeddwa nga bulijjo buli mwaka akwata mpolo era oyinza omufuna obubi ate I do not see him as a person akolera ku tension y'abantu. Okitegeera nti no ndi ku tension, no, you talk and talk, he listens, n'abeera ng'ataliiwo. Okitegeera but he perceives the message. Kyagulanyi ebikunyumizibwako bingi. Oli artist ow'enjawulo, oli mukulembeze ow'enjawulo, oli mwami ow'enjawulo era nkimanyi olina bingi by'oyitamu. Birthday n'ey'omulundi ogw'omwaka 40 etegeeza more and deeper responsibilities. Abalabi bagenda kweyongera, bannanfuusi bagenda kweyongera, abalyake ku lw'obulamu buno obwa akwata mpolo era oyinza omufuna obubi ate I do not see him as a person akolera ku tension y'abantu. Okitegeera nti no ndi ku tension, no, you talk and talk, he listens, n'abeera ng'ataliiwo. Okitegeera but he perceives the message. Kyagulanyi ebikunyumizibwako bingi. Oli artist ow'enjawulo, oli mukulembeze ow'enjawulo, oli mwami ow'enjawulo era nkimanyi olina bingi by'oyitamu. Birthday n'ey'omulundi ogw'omwaka 40 etegeeza more and deeper responsibilities. Abalabi bagenda kweyongera, bannanfuusi bagenda kweyongera, abalyake ku lw'obulamu buno obwabo bonna b'okulembera n'olwa Uganda gy'olwana bagenda kweyongera. Ebyobufuzi bigenda kubeera intensive than ever. Robert Kyagulanyi, olwaleero buli muntu yenna kambenza ayogera naawe is a potential hypocrite who can turn against you any day, any time. Happy birthday, your His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the true elected president of Uganda. Mazaalibwa tulembe kujjukubya amazaalibwa ga mununuzi wa ggwanga olunaku olwaleero. Elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yazaalibwa era awezezza emyaka egy'obuto 62. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe.